Tepu yokusatu ke kanyigo kwa akhira. Tosalawo kubeeza bulamu bwo mu kanyigo akafaanaganako bwe katyo, ng'ensonga ezimu gwe kennyini ozirinamu omukono mu kubeera nga obulamu bwo bubeera mu kanyigo. Tuzze tuzoogera ne tujja nga tuziyitamu. Twasembayo okulaba omulundi ogwayita ku nsonga eziteeka obulamu bwaffe mu mbeera ey'akanyigo. Twatunuulira abantu okutawaanira omubiri ne baleka omwoyo. Abantu batawaanira nnyo omubiri ne twerabira omwoyo. So nga omubiri guno gwe tutawaanira gwakuggwaawo, gufeedinga, gugenda mu kabbuli ne guvunda ne gufuuka envunyu. Ate omwoyo guno gwe twerabira ne tubeera nga gwo tetugutawaanidde, gugenda eri Allah. Era ebitadde obulamu bwo mu mbeera ey'akanyigo kutawaanira mubiri gwo. Bantu baagala balabike bulungi naye ne beerabira omwoyo. Anta insaan birruh la biljismi insaan. Buli wobeera nga kakakasa nti gweoyitibwa muntu lwa mwoyo. Tebakuyita muntu lwa mubiri lwa bode eyo gy'olina, bakuyita muntu lwa mwoyo. Naye ate ogwerabidde otawaanira muki? Mubiri. Kyava omusajja omu omutontomi yagaa nti kam tashka, mirundi emeka gy'otawaanidde omubiri gwo ng'oyagala gulabike bulungi, oyagala ogubeezeewo, naye yagaa nti ataibta nafsak au ataibta jismak fima fi khusran. Otawaanira omubiri gwo ng'enkya gugenda kufuuka nvunyu, togenda gufunamu. Akbiru ala ruh, tawaanira mwoyo. Wastakmilu fadailuha, juza ebyetaago by'omwoyo, va ku mubiri gukusumbuyira bwereere. Omubiri gwe gutusumbuwa mu duniya muno ne tuteeka obulamu bwaffe mu kanyigo. Nodduka ku streeti n'omalako eri, nodda kweri, n'otugumbula abantu, n'onyaga eby'abantu, otawaanira muki? Mubiri. Naye essaawa yonna omubiri gugenda. Ate nno ogwo gubadde gukusumbuwa, Allah bw'anaakuwangaaza n'obeera mu bulamu n'owangaala n'ofuna obuwangaazi obuwanvu, ogenda tutegeera nti omubiri temuli. Anti Abaganda baga nti ka bukulu asomba, mugongo gunnuma, ate kati nfukira mu kapiira, nina kansa. Wali owuliddeyo omwoyo ogulwala kansa? Ki ekirwala kansa? Mubiri, ate ogutusumbuwa. Naye tuganye okujjuliriza ebyetaago by'omwoyo, tutawaanira mubiri. Abagenze mu faku batawaanira mubiri, abagenda mu jimu batawaanira mubiri, abagenda mu sawuna batawaanira mubiri. Aina ruh, anta insaanu birruh. Gwe kikuyisa omuntu lwa mwoyo ate gwewerabidde. Oli ku mubiri enkya gufuuka nvunyu, gukaddiwa, gufeedinga, naye gukubonyaabonya. N'olw'ensonga eyo mbawa amagezi, tutawaanire mu kinna ghinaahu fakruhu. Omuntu yenna atadde ebirowoozo mu kukuŋŋaanya essente nti ze zinaamutuusa waggulu, zimusitule, kimanye nti obugagga bw'otawaanira obwo obukuŋŋaanya essente, okuŋŋaanya bwavu.
teriyo muntu akuŋŋaanya ssente ebirowoozo n'abiteeka mu kukuŋŋaanya ssente, wabula buli kiseera alabanga mwavu. Buli yenna atawaana nti okusituka kwe mu madaala kuli mu kuŋŋaanya ki? Mulimu wano abantu bangi abamanyi ne value za ssente ne kiima ze zirina ez'ensi ez'enjawulo, kubanga ebirowoozo byonna yabiteeka ku ssente. N'amanya ssente y'e Japan ezitowa etya, n'amanya eya South Sudan dola ezitowa etya, n'amanya eya Australia ezitowa etya, n'amanya dola bwezitowa, n'amanya amafaranga gazitowa gatya, kubanga ebirowoozo yabiteeka ku ki? Ku ssente. Naye ezo zonna ssente zenjogedde nga takwatangako wadde 10, naye obwongo buli kiseera bumulaga nti Australia dola ezitowa etya, kubanga ebirowoozo biri ku ki? N'omanya ne ssente ez'ensi yonna bwe zizitowa, era bw'olaba abazibala amalusu gakuyiika wadde nga si zizo. Kati buli muntu yenna asuubira nti okusituka kwe mu madaala kuli mu ssente z'akuŋŋaanya, akimenye nti akuŋŋaanya buki? Bwavu. Kubanga tewaliyo olunaku lw'ogenda kubeera ng'okuŋŋaanyiza edduniya muno ng'okuŋŋaanya ssente okakase nti ndi mugagga. Olaba weetadde mu bulamu obwakanyigo, otuuka onoonyereze n'amafaranga gazitowa gatya, ssente y'e Japan ezitowa etya. Kati wano wennyini mu muzikiti mwe tuli mulimu abamanyi buli nsi essente zaayo we baziyita, si bwe kiri? Oba ntandike babuuzi nva ensi ku nsi era oli asobola okuwakanya, naye ffe osobola n'okuziyita eza Amerika n'oziyita shillings z'omu Amerika, oli n'aseka n'alabira ddala nga ensi togikola ki? Togimanyi. Ab'ebyuma mutusumbuwa, obwongo bwaffe mubuteteeganya. Akati n'olw'ensonga eyo buli yenna asuubira nti okusituka kwe mu madaala kuli mu ssente z'akuŋŋaanya, kimanye akuŋŋaanya bwavu. Fastagni bil ilm wattaqwa, oyambisa ebintu ebyo, noonyeza omwoyo gwo okumanya. Ekyokubiri, omwoyo gwe gujjuzeemu ttaqwa. Ebyokuŋŋaanya ssente zigenda okusitula mu madaala tebiriiyo. Ntegerekisi, kubanga abantu abamu bambi bamanyi nti okubeera kuno mu dduniya, omuntu okuba obulungi kubeera naki? Bameka abalina essente nga tebeebaka? Omuntu atuuka okuŋŋaanya essente n'aziteekako ebirowoozo, n'afuuka omuntu oyo nga tasobola na kwebaka, azikolerera azikuuma. Bangi nnyo abali mu bikomero ebyo ebiriko umbwa kaali ng'otulo tetujja. N'osanga ate omusajja ali mu kasiisira nga yeebase mirembe, awoomerwa n'otulo, aloota n'ebifa mu jjana. Naye ng'ono asula mu bikomera, naggagga eyaggwa edda, tasobola kutebenkera ku bubulirwe. Buli kiseera atunuulira bya buki? Buli waawulira amanyi waliwo ajja okumalawo obulamu bwe. Buli kyalaba, n'omukyala kennyini gwalina mu nnyumba amutya, amanyi ayinza omukola ki? Omugjawo obulamu, atwale ki? Atwale ssente. N'abaana baabatya. Bantu bangi benda byabagagga ababadde n'abaana ne babeegobako, naga saagala kwesembereza baana, bajja kutwala ssente zange. Naye ng'ate baki? Baana be. Kati omuntu atuuka ku ddaala ng'alaba obugagga bw'alina, essente ezo zakuŋŋaanya ate alaba muki? Mwavu. Kyova olaba nkugende nti fastagni bil ilmi wattaqwa.
awo twakoma malirizzaawo. Songa zino senga muzimpandiikira ne muzisamarayizinga, obuzibu bwenfuna mu basiraamu kwe kuwuliriza nga baba tebazze kusoma. Neewuunya mitwe Allah gye yabawa egiwuliriza nze, olala ne muwuliriza omulala, n'olala ne muwuliriza omulala, ne muva ne mugala ne muwuliriza ne rediyo. Omuntu yenna ayagala irimu agikola ki? Kaisenga aliwo omuntu aleeta ekitabu n'awandiika, omusomo guno naye guba guwedde, osobola okugasa abasiraamu abasigadde n'ogusamalayizinga ensonga ezireeta omuntu mu mbeera y'akanyigo, butaba na tawhiidi, kweteeka mu shiriki. Muntu n'amanya nti lwaki obulamu bwange buli mu kanyigo, naye ne byewawuliriza luli kati byakola ki? Byaggwamu. Olwaleero tutandikidde ku nsonga ega nti al israaru ala al ma'asiya, okulemera ku zambi, okulemera ku nsobi, n'olemera ku zambi nga tolita. Al israaru ala al ma'asiya, mu bimu ebisumbuwa obulamu bwaffe okubeera mu kanyigo butatama ki? Wallahi amazambi gamalako omuntu emirembe. Omuntu atuuka n'okugamba nti nze gulyokera eyo, kubanga awulira muli nafsiya dayiqa, ng'afunda waliddwa mu mutima. Alaba Allah tagenda kumusonyiwa, kuba ekisookera ddala buli zambi lyokola baleeta akatonyeza akaddugavu ne batonyeza ku mutima, ne guddugala, ne gufunda walirwa obulamu, ne gubeera mu mbeera ey'akanyigo. Kulemera ku maki? Amazambi gateeka obulamu bwo mu mbeera ey'akanyigo, si ku duniya kokka, ne mu kaburi ne ku akhira, kasita olemera ku zambi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم ذكروا الله, abo bonna abakulyazaamaanya emyoyo gyabwe ne bakola ebikolwa ebibi, Allah abanyumyako mu Qur'ani y'ekitiibwa. Naye Allah yagamba nga amaliriza aya nti walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batalemera ku mazambi gaabwe ku nsobi ze bakola nga bakimanyi. Ekibuuzo kiri nti muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze, amazambi ge tulemeddeko, tugalemeddeko lwa butamanya nti mazambi, oba tugalemeddeko nga tukakasa nti ddala zambi? Onoobeera otya mu bulamu obweyagaza ng'olemedde ku zambi ate ng'okakasa zambi? Bwotyo bw'osazeewo okujooga Allah. walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batebulemera ku ebyo bye bakola ate nga babimanyi. Awo Allah yali aboogerako ng'abasuuta, fe amazambi agaffe tugalemeddeko nga tetumanyi oba nga tumanyi. Okulemera ku mazambi kulina obubenje bwa bika ebi buna. Akasookera ddala hajibu tawba, Allah ateeka wakati wo ejjiji ery'okwenenya, nofa nga tewenenyeza. Era abamu ezambi eryo lye tulemeddeko, omuntu atuuka n'okuli Allah n'amujjulula nga amujjululidde ku zambi eryo. Kati Allah ateeka wakati wo ejjiji ery'okwenenya, kubanga otuuka ekiseera ezambi n'oliwewula, n'olaba nga obulamu bwe buti buteekeddwa kutambula nnomo. Kati abantu abamanyiire okusamira bakyakitya?
omuntu eyamanyira okugenda mu masabo akirabamu? Omuntu eyamanyira okugenda w'abapasita ne bamusabira akirabamu nti kive? Abamu bagenda misana. Omuntu ayalemera ku bwenzi alaba nga obwenzi kipya nnyo gyali, kubanga yakikola ki? Amegga buli kitonde kyonna ekimuyita mu maaso, n'amegga abalalu, n'amegga abeeyira endusu, n'akwata bakayaana ababeera awaka abazze okuweereza, abakadde abalumba mu mayumba gaabwe, kubanga takirabamu. Yakikola ki? Atuuka ekiseera ezambi n'alinafuya. Naye nga wallahi teriiyo kabenje kabi nga kulemera ku zambi n'otuuka eri Allah ng'ezambi eri walilemera, ate ng'okimanyi nti ki? Kati Allah ateeka wakati wo okwenenya, ateeka wakati wo ejjiji erya tawuba n'ekulema n'ofa nga teweenenyeza. Saagala obulamu bwo bukulimbe muvubuka nti okyalina obudde ojja kwenenya. Almautu yaatika bagtatan, okufa essaawa yonna kukujjira kibwatukira. Bameka abafunye amasanyu mu mazambi ne balaba nga bajooze Allah, ne beerabira nti essanda zaabwe ziri wa mutunzi zitegekebwa. Oyinza nno okujooga Allah mu wiiki mwennyini mw'omujoogedde nga mwe muli ajaliyo. Ekyokubiri, hirimani riziki. Allah akumma riziki lwakulemera ku maki? Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wa inna arrajula la yuhram birizqi, Allah asobola okumma omuntu riziki n'abundabunda mu duniya muno ng'alaba obulamu bwalimu bwakanyigo. Riziki ng'ebuze Allah agibuzizza lwaki? Bi khati'atin ya'maluha, olw'amazambi galemeddeko gakola. Era bw'olabanga riziki yeesibye nnyo, njagala osooka okubenga ttooki mu mazambi ge weebagala. Leka kuwaayiriza Museveni ti abuzizza ssente, naye ng'olemedde ku maki? Wa inna arrajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha. Allah asobola okumma omuntu riziki, obulamu bwe ne bubeera mu kanyigo ne bumufunda walira, n'abundabunda naddeeri naye ng'ekimubuzisizza riziki. Ate saagadde abalina riziki basuubire nti okubeera kwabwe ne ssente, kuba tebalina maki? Wabula ate Allah era asobola obbawa riziki abo istidiraj, bambi ng'abatwaliriza. Kyekiri kye nasoose okwogera, ateeka wakati waabwe ejjiji ly'okukola ki? Naye mu kabenje akookubiri, mu kulemera ku zambi, hirimani riziki. Riziki bambi Allah agikubuza n'obeera mu bulamu obwakanyigo. Waliyo omuntu nga talina riziki ng'obulamu bwe buli happy, nga yeeyagala bulungi, nga talina ki? Naga alhamdulillah, riziki Allah yaginyima naye alhamdulillah. Era bw'aba ayogera alhamdulillah teva ku mutima yakumuki? Teriyo bulamu bweyagaza muntu mu duniya muno butaliimu ssente, naddala nga Allah azikumye lwa bujeemu bwo. Ekyokusatu, su'ul khatima, enkomerero embi. Enkomerero ki? Embi. Allah akutwaliriza n'ezambi eryo lyolemeddeko n'otuuka olifiirako. Bameka abafudde nga bava mu masabo ne bafiira mu masabo? Bameka abafudde ne babategulula buteguluzi cupa za bbiya mu mmotoka mwe babadde? Bameka abafudde abavubuka abasiraamu nga bava mu kilaabu? Su'ul khatima, enkomerero ki? Embi. Ekyokuna, Allah abajjamu nuurul ilmu,
ekitangaala ekyaki ekyokumanya muntu nabeera nga ebintu abirabira ku saidi ya kkono nga talina kirungi kyonna kyalaba. ne bw'aba agenze kuziika munne tasobola kusaalira mayiti abaga musaale, naye nga gwaziika abadde kinywi. muntu watuukira ku ddaala eriziika munne olw'okuba babadde naye mbujeemu babadde bakuba matatu naaga akasooka agende mu ntaana azanye ku matatu kuba munne bagenda mukola ki? oyo aba alina okumanya. Allah amugjamu nuuru ki? nuuru lilm. Allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi kamishikatin fiha misbah almisbahu fi zujaja azujajatun kaannaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarak zaitunatun la sharqiyya wala gharbiyya. kali Allah bwakujjamu nuuru alilmu ekitangaala ekyokumanya Allah byebimu ku bintu byawo omuddo ebimulisa mulamu buno obwensi. kati Allah bwakikujjako ekyo ebintu n'otandika okubiraba mu mbeera eyewuunyisa. muntu abantu basobola okusaala nga atudde awo ku madaala ga muzikiti naga musaale ojja kunsanga wano, naye ng'agamba ekyo muki? Allah yamugjamu nuurul ilmu. ne baziika kitaawe ng'ali wali mu bitooke ataddeko njaga naga muzeeyi yeemoola essadda limukoze eki ali wali kubanga bambi ekyengera kiri takirina. kati gwe njagala otwala ekifaananyi ky'abantu abatasaala. omuntu atasaala yeesigamidde ki mu nsi muno? era ddala kiki ekikuwaga mu dduniya muno okubanga tosaala? kyova olaba abatuuka ne ku ddaala eriraba abantu abasaala ne balowooza nti abo abasaala Allah yabawa buwi talenti, era naga nti Allah yakuwa talenti okujjumbira okukola ki? bambi ekimwogeza ekyo ekitangaala kiri Allah ekikola ki? yekimugjamu. era bangi abatasaala bambi bamanyi nti abasaala Allah yabawa buwi talenti ya kusaala. ozi talenti kitegeeza ki? kitone. bamanyi nti omuntu asaala Allah yamuwa kitone. ki ekibatuusa ku ddaala eryo? ekitangaala ekyokumanya Allah yakibajjako. muntu awangaala atya nga tasadde? ne buziba n'okwata wiiki n'okwata omwezi n'okwata omwaka, kale n'ogegenyaako mulamanzaani bweggwako n'oddayo. kitangaala kyokumanya Allah yakikujjamu. era waliwo omusajja omu ku bahaaji ala qaidi alhaya akyali mulamu, bwe yali ayogerako eri abasiraamu yabeebaza. lwali lunaku lwa Idi enakivubaawo n'abagamba nti neebaza Katonda eyabawa ekitone ekyokusaala, naye saagadde munenye nnyo mutabani wange, ye Katonda ekitone ekyokusaala teyakimuwa, ye yamuwa kyakuyimba, naye mmwe Katonda yabawa ekitone kyakukola ki? kati mulimu bambi abantu abasuubira bwe batyo nti ng'akulaba osaala asuubira nti gw'oli ku kitone, naye ekimukozesa ebyo byonna kiri ekintu eki. Allah yamugjamu nuurul ilmu. ki ekireetera omuntu okutuuka ku ddaala eryo? kulemera ku maki? yastahiinu, amazambi agalaba nga yagakkakkanya. kati omuntu atasaala laba kiri nnomo, azuuka ku makya n'asenya amannyo n'atambula, nebudde ekiro neyeebaka, wiiki neggwako tasadde. nenaba omuntu bwabeera n'obulumi ng'alaba tasaalidde mu budde neyeraliikirira. nenaba omuntu ono bwe yaguba atasaalirako ddala completely tasaala.
nze neewuunya basajja be bakana bakyala batasaala, neewuunya omukwano gye mugujja n'olwagalirizo olwembeddereza omuntu neweebikka naye mubikunta nassa omukka nga tasaala nga naawe oli mubikunta byebimu. Kintu ekyo nkyewuunya nnyo. Olaba nze omuntu asaala leeti nga zereeti andabikira bubi, ate gutya atasaala afaanana ati. Niye mubazaalamu abaana ne musula nabo, nga n'abamu abo be musula nabo bagenda mu kyaki ne basaba ne badda ne babafumbira emmere. Awo embeewuunyiza. Laavu yabaziba maaso nga bwe mutera okwogera nti omukwano muzibe, kuba baga nti love is blind. Naye bambi love is blind yagenda kukuziba amaaso, mu kabuli ojja kulaba. Mu kabuli ogenda kukola ki? Beera nnyo kuno ku nsi oyogeza ebigambo by'abazungu ebyaboononefu. Mbu love is blind. Obeera n'omukyala bambi nga tasaala nga tolaba nsubiizi anti omukwano, naye mu kabuli togenda kubeera muzibe. Buli kye bagenda okukubuuza ogenda kubanga olaba, nga ne bamalayika obalaba. Naye tolowooza nti ogenda balaba ng'abadde asaala waabakola ki? Ojja balabira mu bukambwe paka ate kuki? Kwakhira. N'olw'ensonga eyo al-israaru ala al-ma'siya, omuntu okulemera kuki? Zambi. Byebireeta obulamu bwaffe okubeera mu kanyigo, amazambi gakola kinene nnyo obulamu bwaffe okubeera mu matigga ku nsi kuno ne mu kabuli ne ku akhira. Golooza abantu abalemedde ku mazambi ne bagalemerako, ku akhira bagenda kubeera bulungi? Tuhe nti awo tasaala ku akhira alhamdulillah. Wamtaazu lyawma ayuha almujrimun. Eyo nvuddeyo. Tuli ku nsonga yakumeka ye bukyantandika? Ya musanvu. Katugenda ku yakumeka? Ya munaana. Ensonga ey'omunaana